Ekisanja ky'abassentebe by'ebyalo kyaweddeko wakati Bannayuganda okwebuuza kati ekiddako mu kiseera kino. Bannansi abasinga balowooza kyandibadde kirungi bassentebe bano okwabulira ebifo bino mu bwangu olwo obukulembeze obupya bujje osanga wasobola okubeerawo enkyukakyuka. Kyaba chairman erosi wano nga bwe kyaweddeko. Nze mbadde nteesa bwe nti asobola okujja n'akomawo ne yakola ki ne yeesimbawo naye kyandibadde kirungi agamba mukole ki ffe tukiyimiriza abalala kabakole ki kabajje. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo bagamba kyandibadde kirungi gavumenti n'enoonya ssente mu bwangu okusobola okutegeka okulonda kw'ebyalo kubanga awamu banyigirizibwa. Kyokka abamu bagamba owatabaawo ssente basigaleko tewali buzibu. Bwe tugamba nti balina ssente zirondesa kati ekitundu kisigale kitya kuba ffe ng'abatuuze tetusobola kutambula nga tetulina LC1 ekisooka yetuwa security ensonga zonna zonna ezibaddewo tuddukira kaki kulondesa obukiiko bw'abakyala n'olwayo tebuliiwo kati ne LC teziriiwo onaavaamu tugenda kuwulira nga n'okulonda kwa pulezidenti tekuliiwo naye by elections bwe zibaawo amangu n'embiro badduka ne bajjuza ebifo ebyo kubanga bye basinga okufunamu ennyo obutereevu. Ebimu ku bibiina by'obufuzi birowooza gavumenti yandikoze ekisoboka okulaba nga okulonda kuno kubaawo. The EC says they want more than 60.886 billion shillings to do this exercise. But the government says there's no money. But they intend to extend the term. And as far as we are concerned, there's no provision in any law to extend the term of LCs. Kasamba Ronald nga ssentebe w'ekyalo agamba tebalina buzibu bwonna mu kiseera kino naye okulonda bwe kutegekebwa tebajja kwekwasa. Kituufu ekitaamu yaffe y'ofiisi yaweddeko ng'abakulembeze ab'ebyalo lunaku olwajjo naye njagala okukakasa abatuuze b'ekyalo kino wamu ne bassentebe bannange tuwangalira mu municipality ya Ssaabagabo tife obuvunaanyizibwa obwaffe bakwesimbawo n'abantu kutulonda kuweereza tebusukka nnyo ebisigadde bibeera by'ofiisi naye enteekateeka ey'abatulonda batya bateekateeka batya batulonde ssente zivaawo ezikola ku by'okulonda kwaffe ebyo tebitukwatako nnyo era si buvunaanyizibwa bwaffe. Kasamba agamba abantu basaana bamanye nti ne sitampu zaabwe zikyali nkulu era tewabeera muntu abayisaamu maaso. Balondebwa nga kukeera emyaka 10 kooti yasigala ng'esaba ebbaluwa zero era nga zikola n'olwekyo tosobola kugamba nti abakulembeze baveewo kubanga ebintu bye tukola bingi kati ekiro nasiibye ngobagana n'ababbi mu kyalo nga babba abatuuze osi bagenze ku poliisi osi yakubidde essimu n'agamba waayi ojira otuyambako ne security nga bwetuuka kati esubaleka byalo bino kuba bye tubikolamu bingi. Yo gavumenti egamba ekyanoonya ssente ezinaategeka okulonda kw'ebyalo. Naggujja Serena, Beg Television.